Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze mwami IBRAH Mukasa. Iranga nkwanirizaako akadde kano eyakategatako tuli ku mukutu gwaffe omuganzi telefayina yaffe eyita Mayengo emanyiddwa nga Extra Digest mugoba nsonga. Era nga olunaku olwaleero lwa Sunday luno tuba tugguse bumale kubanga obusonzi bwefunya. Programu yaffe sindala okujjako business mind. Era nga ku business mind wano tubeera ne mwami Chris Lule omukugu mu bya business oba mu bya finance oba mu bya economics oba mu byenfuna. Program eno etebwamu ssente aba couple of financial consult nga kwotadde ne logical motivators abasangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators oba www.coupleofinancialconsult bali ku kibanja kya Facebook oba ku kibanja ekya www.worldweb kujja okubasanga. Atasobodde basanga eyo osobola okubasanga wali ku offices zaabwe ku luguudo lumanyiddwa nga Nkrumah Road, ekizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building, emabega w'ekizimbe kya Uganda House oba emabega wa Orient Bank. Bali ku mwaliro ogwokubiri, ekisenge kiri 32C oba 32C. Nja kusaba mwami Lule osooka obuze ku balungi abatulaba olwono emboozi egwa makerenda. Abalungi abatulaba mbalamusiza mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale gye mutuusizaako engalo naddala olunaku luno olwa Sunday. Twagala okwebaza abo bonna abasalawo okusubscribingira ku mukutu gwaffe, ate mpozi ne tukubiriza n'abo abatannaba kusubscribinga okusobola okweyuna omukutu guno nga bwe tulaba biri ebirala nga bwe tulaba na bino ebiina kye betugattako oba olyawo. So mbaaniriza nate ku lunaku luno lwa Sunday nga bwe tuwongera okutunuulira ensonga ez'enjawulo na butya bwe zisobola okuimprovingamu obulamu bwaffe. Tweyanza nnyo tweyanzege yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Nkujjukiza muganda wange, mukwano gwange, mwannyinange, maama wange, senga wange oba kojja, yonna gy'osinzira okubanga otulaba nti buli lunaku olwa Sunday n'olunaku olwokusatu zo nnaku za njawulo nnyo. Gw'ayina ky'oyagala okubanguka oba okubangulwa mu nkwata y'essente, enkola ya ssente, n'ensaasanya ya ssente, n'empangaala ya ssente, owangaazizza otya ssente. Va ku bino bye batugamba nti okuwangaza ssente genda mu masabo, bajjajja bazikusibireko nedda taata. Okuwangaza ssente kuba kutegeera nteekateeka ya ssente, nnyingiza ya ssente, ensaasanya ya ssente ne placement of money. Nabadde nyumyamu ne mwami Idirisi Lukwago nangamba essente yafuuse ya bbeeyi, essente ya buseere. Nangamba teri kya bbeeyi kati nga ssente. Nangamba ne bwaba gold tasinga ssente bbeeyi, ssente ya bbeeyi nnyo. Mu maaso eyo ojja kutunyonnyola ebbeeyi ya ssente, omutemwa gwa ssente, obuzito bwa ssente, insha Allah maaso eyo. Naye ng'olunaku olwaleero atulaba omulungi nkugamba ntugenda kuba tunuulira mu bulufuutifuuti oba mu lunyaanyembe oba mu lwa n'abakyala wa Bungereza, Olungereza olumanyiddwa nga English. Omulamwa gwaffe mu luzungu gugamba understanding financial asset classes. Understanding financial asset classes. Okufuna okumanyisibwa, okubanguka oba okubangulwa oba okunnyonnyolwa ku ssente. Assets, financial assets. So tusoko tunyonyola omulamu ogwo nga tetunagenda wala. Kakati abalungi abatulaba oba oli awo eno gye twali badde twatandikira, kuba kati olunaku luno olwaleero njagala kozesa omukisa guno nziremu ekibuuzo abangi kye babadde nga batera okubuuza, naddala abalungi abatulaba abajjawo mu comments nga bagamba ng'oggyeko real estate atwaliramu ettaka ne rental properties, bintu ki ebintu omulala byasobola okussaamu akasente oba oli awo ne bimuwa ku magoba. Kuba tuba tutunulira ebintu bibiri, tuba tutunulira okwapreciatinga mu value mu property gy'oba otaddemu ssente oba okudepreciatinga mu value mu kintu ky'oba otaddemu ssente. So kibuuzo tunyonyole appreciating and depreciating mu Luganda. Okwapreciatinga property omuwendo gwe wateekamu ne gwekubyamu, guyinza obuteekubyamu mirundi ebiri naye gusobola obamuuko katono okwambuka waggulu. Thank you. Kati awo property ebeera appreciatinze. Then okudepreciatinga
property omwendo guwateekamu gukkiriramuuko wansi okusinzira bw'oba ogerageranyiza nekyewateekamu ekyokuyoberako kyensobola okuwa emmotoka bw'ogigula leero naddala SUV ey'obuyonjo n'ogigula leero ne bw'oba ogiguze leero ng'oyagala gitunda enkya esalirawo eteeka okukusala ssente SUV oba oyagala oba toyagala kale kisinziira mulimu abazifuna emmotoka ezo ne babaako bye bongerako n'ateekateekako obuntu amajolobero oba oli awo nga yagiguze $2,000,000 bw'ateekako amajolobero nagganjagala 2.5 so omulamwa gwaffe guno ogwaleero understanding the financial asset classes abalabi baffe abatulaba abalungi babadde nga baagala okumanya bulijjo bintu ki omuntu byasobola ebintu ebirala ng'oggyeko real estate kubanga ffe Abafirika abaddugavu bannayuganda n'abantu abalala ennyo twagala nnyo ebintu ebyangu ate kino ekiwulira real estate kyekintu ekisinga kyekintu kyolabako kyokwatako kyosobola n'okugenda n'olengeza omuntu n'akyobuzavinga n'omugamba eryo ttaka lyange naye kakati singa mba nnyina tugeze singa mba ndi mu equities nga ndi mu stocks and shares nsobola okugamba nnyina shares mu Stanbic nyina shares mu any company za $1,150,000 sisobola zikwatako sisobola zikulengeza naye nga ate gyeziri so kiba kitegeeza nti mu financial asset classes tetulina mu real estate yekka kale mu bumpimpi nga nkiziza mu lulimi abantu kye basobola okutegeera byebintu byosobola okutwalira wamu nga birina characteristics oba obubonero obubifaanaganya nga birina amateeka agabifuga geegamu nga ne regulator wadde nga banjawulo naye nga baregulator byonna ebyo ebintu bibeera birina ba regulators ensonga lwaki tuzita financial asset classes so byebintu byosobola okussaamu ssente nga birina obubonero bye bufaanaganya era nga bigenda n'ebintu bibiri appreciation ne depreciation bitambulira wamu nga birina amateeka geegamu agabifuga newankubadde nga baregulator basobola okubeera ab'enjawulo. Okay, tuli ku business mind, tuli ne mwami Lule ate nga nze mwami Mukasa. Wotulabira yonna nkugamba nti oli ku extra digest mugoba nsonga. It is a Sunday, it's a beautiful Sunday. Njuba evuddeyo musana gwaseemuko alhamdulillah. Tutunuulira understanding financial asset classes gwe mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero on this beautiful Sunday. Wabula nga tuvuddeyo eyo mwami Chris akunyonyode. Njagala tweyongereyo wansi tukkirire. Njagala tutunuulire mu luzungu omulamwa era still question one jemposing egamba why Ugandan oba Abafirika oba Africans oba why Ugandan or African investors prefer land over real estate to other asset classes. Lwaki bana Uganda oba Abafirika oba lwaki bamusiga nsimbi bana Uganda oba Abafirika basinga kwettanira kuteeka ssente zaabwe mu mataka n'okuzimba amayumba amayumba agaleeta essente agabupangisa okusinga okuteeka ssente zaabwe mu asset classes endala. Kibuzo kyo IBRAH kirungi nnyo era bw'oba ogenze ku bintu ku mikutu gyaffe naddala okuweereza kuno kwe tubadde tuwa abantu naddala ku miramu egy'enjawulo babadde nga batera nnyo okuteekawo ekibuuzo awo wansi Chris ng'oggyeko rentals naddala bannaffe abali e Bulaaya ng'oggyeko rentable properties zonna ng'oggyeko ebintu ebyo n'ettaka omuntu wa waasobola okuteeka ssente neziroka oyongerako akagambo okuloka si kufiirwa. Njagala kusooka by the way kusiiga kifaananyi tulina economies bbiri nze ngenda kwawukanako ko ne bannanga abalala bali mu byenfuna bagamba nti tulina economies za bika bisatu nze zange zingenda okusaka essira economies zigenda kubeera za bika bibiri. Tulinawo kye tuyita poor economies gyolaganda bayo naye tugende mu maaso economies nga njavu kakati ne tubeerawo ko ne economies engagga kati omuzungu oba kyeyaliise first world class economies kakati ffe wano mu Africa oba mu Uganda wano ng'ogyeko South Africa, Egypt ndowooza ne Morocco n'ensi endala awo endala nga bbiri abasigadde economies zaffe zikyakola bubi. Abantu abasinga olw'okuba twagala nnyo ebintu ebyangu bye tutegeera amangu kubanga mu kikula ky'omuntu tayagala bintu biri complicated. As long as ekintu kyagenda okuyingirira oba kyagenda okusaamu ssente tasobola kitegeera bulungi tajja kusaayo ki tateekamu ssente ze tasaamu ssente ze kakati
ojja kwesanga nti abantu abasinga ba preferring ettaka oba real estate kubanga bakitegeera mangu. IBRAH kiri visible balabako. Bojja nonambuza ettaka nongamba nti dine ettaka ziri acres 2. Ogenda kuteekako ok'emmwanyi oteekeko oko kalitunsi oba ogenda kulimirako oko sumbuusa. Kakati oba olimyekawo. In other words. Oba ngenda kulima bikopo. Kyonna ky'oba oyagadde. Kati mba nsobola ettaka eryo limapinga nendaba nti lyerino. Era nsobola n'oddirabako. Era kinyanguyira okulikwata nenditeekamu ki ssente. Era kankozesa omukisa guno abantu bano bannayuganda mbagambe n'abalala maybe abatali bannayuganda naye ng'olulimi luno balutegeera. Ensonga lwaki ettaka mu Uganda ya bbeeyi nnyo era okuzimba kwa bbeeyi nnyo. Ye asset class yokka gye tulina mu asset classes abangi we basonze. Ontegedde? Asset classes zino eziri major ziri 5. Naye abantu baconcentratinga kwetya kwemu. Soka tutunulira endala tujja zitunulira bit by bit. Kati lwaki bo bano kibanguyira okussa mu ttaka nti etegeerekeka mangu. Mu ddakiika 2 omuntu oba omaze ogimunnyonnyola ng'agikoze eki n'ataasoma akyenyigiramu. Njagula akataka wali nnaku 2 kabenga kalinye nkatunde ku luno mbenga njigyeko akaki amagoba gange neze ngateekamu. Kati mu zino economies ezikyali obubi tuconcentrating nnyo ku real estate oba ku ttaka kubanga kitusobola okutegeera omuntu kyasobola okunnyonnyola so nga ate vis-a-vis ziri asset classes endala real estate teyina return on investment mu real estate si nnyangu nnyo kugaggawaza muntu nga asset classes ziri endala mu economies zino abantu batunuulira nnyo real estate yensonga lwaki abantu abasinga babadde beebuuza nnyo lwaki ennaku zino bw'oba otunuulira obugagga bw'omuntu tutunuulira emmotoka ne tutunuulira ennyumba ye ne tutunuulira n'ebintu ebikalu by'alina so nga ate mu zino ensi zaffe ez'abantu naddala nga osanze capital markets zaabwe zaakula kati nga bw'olaba New York Stock Market Exchange ojja kwesanga nga awo ne bw'oba olina agayumba bameka ago tebagatunuulira balwawo okugakeberako kye basinga okutunuulira ennyo mu asset classes ezo ze tugenda okubamenyera abantu baffe batunuulira nnyo equity oba equities. So kakati bo ate awo kibanguyira nnyo okukola ssente okusinga okussa ssente mu real estate. So mu bimpimpi kye mbadde ngezako tegeeza ekibuuzo ekyo nti bannayuganda abafirika n'aba investors abalala naddala abali wano kibanguyira nnyo okuinvestinga mu real estate kubanga etegeerekeka mangu. Era kino yensonga lwaki osanga nti ettaka n'amayumba wano e Uganda okubizimba biba bya bbeeyi n'okuligula biba bya bbeeyi olw'ensonga supply eya real estate weeri nnene ate ne demand yekola ki weeri. Kakati buli lwabanga waliwo supply mu bungi definitely ekintu kiba kirina okulinya omuwendo. Kisobola supply eyinza okuba ennene nga demand tewali, ekyo kisobola okukkiriza emiwendo. Naye kati in this case supply eri very high ate ne demand eri very high, so ogenda kwesanga nga prices ziba zirina okucomensulating era ebintu biteekwa okubanga bya bbeeyi. Era wano mu Uganda ne mu nsi endala eza Africa ojja kusanga nga okuzimba kya bbeeyi nnyo as compared mu economies engaggwe economies ezikuze. Okay, tweyanzege tuli ku business mind. Tuli ne Chris Lule, IBRAH Mukasa gemanya gange. It's a Sunday, buli Sunday n'olwokusatu tubeera naye era nga tuteebwamu ssente aba logical motivators transform from within. Bano basange ku kibanja kya Facebook logical motivators oba genda ku www.logicalmotivators.com. Nkutegeezera yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Mu services ze ba offeringa mulimu okubangula abantu okuviira ddala ku muntu omu okutuukira ddala ku bantu bangi. So era still bayinamu classes eza family, bayinamu classes eza organizations. Oli HR tunulira company yo FARing etekola etya of late oba previously oba oyagala girabawa in the near future, you can hire them ne bajja on board ne babeera nga ba offering their best services to your employees at the end of the day. So kino bakikola era nga betanire bekwate buli kimu kitambule bulungi. Ate naawe ali eyo ng'oyagala classes about finances oba economy okutunulira byensimbi osobola okubakubira sekinomo oba company nekitambula bulungi nnyo. Tutunulira understanding financial asset classes era nga waliwo tuvudde tuba tutunulira lwaki abafirika oba bannayuganda betanira nnyo okwenyigira mu ttaka oba real estate okusingako other asset classes. Nga nkujayo tukkiridde
tugenda kutunulira ebika oba types of financial asset classes because kyemmanyi awo omuntu kyaddamu okubuuza era tugenda kuzitunulira class by class then atunnyonnyole the disadvantages and advantages okiyingira otya era ani atalina kukiyingira at the end of the day na lwaki abantu tebakyettanira so tugenda kusooka ne fixed incomes mu bracket kyoyinza okuyita bonds ezitali za mmotoka tutandikirawo so nga bwe tubadde tumenye nti financial asset classes real estate yemukuzo kati tuli mu kutunuulira ebika ebyenjawulo nga tumenya kimu ku kimu kati gyosoose nayo ye ya fixed incomes oba abangi ze bayita bonds wano nfunyewo ekibuuzo kingi nfunyewo ebibuuzo bingi ng'abantu bambuuza nti Chris nsobola nti okuinvestinga mu bonds kakati mu mulamwa gwaffe guno ogwaleero oba mu budde bwe tulina wano nyinza obutafuna kaseera kannyonnyola muntu the ins and outs of the bonds naye ate kijja kuwanguwa singa omuntu abeera hitinze inbox yange naaba nga ayagala classes about bonds mba nsobola okugimuwa n'azitegeera bulungi nnyo n'ateekayo ako akasente ke ng'asoose kutegeera kubanga ffe policy eyaffe eri nti egamba nti earn save learn to invest eyo procedure tekyuka after you earning your money you're supposed to save it and after saving that money kiba kitegeeza nti oyina ocreatinze enkwasa ate esobola okuyambako okulaninga how you can invest actually earn save learn how to invest abasinga process eyo bamanyi okugikutula nagamba earn save invest kakati buli lwo investinga mu kintu kyotategeera bulungi kibanga muntu okuyita naga IBRAH jangu onvugireko ennyonyi naawe n'olinnya bulinnya era n'otuula mu mutwe gwa pilot ogenda kuvuga kiki otamanyi bwe kikola I know ebeetuuka mu bbanga nga gwe batandika okukubika so fixed incomes oba bonds zino zo yengeri yokka omuntu gy'osobola okuwolamu either the corporate companies oba okuwolamu gavumenti sente zo fixed incomes or bonds kati wano mu bonds muno tuyinamu ze bayita mu bonds tuyinamuuko corporate bonds ne government bonds wano companies naddala wano eziri mu Uganda ennene zisobola okuba nga financial oba liquidity levels zazo zikiridde wansi kati ne zijja ne zisaba abantu mind you zino siza initial public offerings naye wano company esobola okuba nga eweddemu nejja negamba nti tubadde twagala abantu sekinoomu oba companies oba omuntu yenna alina akasente ajje tumuguze bond atuwe miliyoni nga 15 era zino zibeera ne fixed interest rates bw'oba otekayo sente ze tugeze miliyoni 10 bayinza okugamba nti miliyoni 10 tugenda kubeera ne return on investment of 10% ku buli miliyoni 10 oba 5% ku buli miliyoni 10 z'obeera otaddemu oba gavumenti bw'eba erina obwetaavu ng'eyagala okwongera ssente naddala gavumenti ezisinga nabadde nyina gavumenti zentunuulira US naye ndaba nga ndowooza yesinga okubeera ne lowest interest rates kuba yeeyina 2% mu nsi yonna si mu nsi yonna nenagitunuulidde nga yesinga okubeera n'entono kubanga kati erina abagagga bangi bw'ogiwanga 5 oba n'ogiwanga 10 abantu bayinza okuwa sente z'otasobole nakukozesa kubanga wano gavumenti ebeera sente bwe zigikendeerako mu treasury esobola okudda eri abantu neissuinga bonds zino kati mwe ne mukwata sente ezammwe ez'obwannannyini ne mugula bonds zino nga babasuubiza zibeerako obusuubize era wo wano ndowooza kano kankakozese nga bayisizeewo government bonds ne corporate bonds zirina emix kya 9.5 okuba nga sente zo zijja sasulwa emikisa 9.5 kitegeeza okulyaza amaanyizibwa kafuuwe tekiriiwo ng'okolaganye ne gavumenti singa babeera bayissuinze bonds n'oba ng'oyise through a stock broker oba nga gw'okikoze nga gw'omuntu ng'oyise in the right procedures baba bagenda kukwata a certain percentage sente zo zino z'omaze okuteekayo era emixture 9.9 ku buli 100 bagenda kukuddiza initial investment yo gye wateekamu babeeko n'amagoba ge bakola ki ge bakuteeramu eno so asset class yanjawulo ku real estate
nnyonyodde ne ngamba nti tulinamuuko government bonds ne tubeeramuuko ne corporate bonds. Companies oba ebitongole oba agencies. Omuntu waffe atulaba ali in position to go for this financial asset class eya fixed incomes / bonds. Omu-advisinga to associate with government or corporate bonds. Byombiriri Era why? Byombiriri biri a bit secure. Reason being nti ku bombiriri bano financial instruments ezibeera in place it's they are obligated making sure nti basasula abantu ababeera bataddeyo ssente whether they have a loss oba balina profit. Ne balina okusasula baba balina okusasula kubanga bwe batakikola repercussions zibeera nti by investors buli lwe bakujjamu obwesige bw'obeera government bw'obeera corporate organization by investors ne bakujjamu obwesige nti kubanga mind you singa omuntu omu yaba aguze n'atasasulwa ekifaananyi kyazaayo eri mu ba investors abalala aga nti abo ne b'obagulako tebakola ki tebasasula. Kati kibeera kitegeeza kisobola okripolinga singa eba government nga yeri mu bwetaavu bwa ssente kisobola okwonoona track record yayo oba nekyonoona track record ya corporate company. So mu bimpimpi kyengezaako okugamba nti zino zo ziri a bit secure bw'oba ozitaddemu ssente zo ng'oinvestinzemu ssente zo naddala singa oba okoze 500 millions and above or 200 or 100 millions or 50 millions zibeera bit secure era oba omanyi nti ssente zo zigenda kuvaayo. Ngenda kubuuza ekibuuzo ekiri funny and interesting at the same time. Tutunuulire government ya Uganda eyina bonds zino. Definitely. Era nange ndi omu ku ba clients. Very good. Era we tubadde tulaga. Oli client wa Uganda government. Okay. On average, out of the 45 million Ugandans, how many are into this financial asset class? Kati okusomozebwa kwe tusinga okuba nabwo nakwo obunafu bwe businza okubeera mu Africa obulwadde obusinza okutulya butamanya. Ignorance. Era kyetaaga kigattibwe ku ngeri 10 omuntu mwasobola okuyita okufa amangu. Ignorance yetaaga egattibwe ku ngeri. So 100 ways of dying. Omuntu okufa amangu obutamanya bubi nnyo. So this is 101 ways of dying. Dying young and dying so fast. Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim oba mwami IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne mwami Chris Lule. It's a beautiful Sunday. Naye abufuna ka lake breeze wano. Bintu bwebityo bwe bikola. Naye nange enda kutunda ettundutundu lyange ly'ettaka ery'emasindi ngule ku nnyanja eno. Tewali mutawaana tukwaniriza taata. Nakutunda yiika zange nga 10. Zije ku nnyanja. Olaba ettundutundu likyaliwaawo wonna osobola okujja ne weeyagalira ku kituufu. Naye sigula ku ggwe. Nja kugula ku bali. Omanyi kirungi okugula ku gw'otamanyire gw'omanyi. Okay. Mwami Lule. Wakubaawo ke tutabawadde mu bonds ndowooza nga tuziggalawo era nga bwe mbadde nabagambye byonna tetujja kubijjira kubijjayo naye anaabeera yeetaaze okubimanya okusingawo ahiitinga inbox ku esimu gy'abalabye wansi WhatsApp kye mbadde njala okugamba omwo tulinamuuko long term ne short term. Era omwo mwennyini ndowooza mu bonds mwe tusobola twalibadde tugambye nti bonds and securities tusobola okussamu treasury bills era nazo zibeera za government ezibeera issued by a government agency on behalf of the government era nayo ng'eziwa abantu in form of bills abantu ne bateekayo akasente ne basobola nako okukafuna kagoba. Short term eri how long and long time ebeera how long? Short term tusobola okubeera n'emyezi 3 omukaaga n'omwaka. Short term tusobola okubeera n'emyezi 3 ne half a year. Yeah. Then long term esobola okubeera omwaka oba okweyongerayo. Okay, thank you. Tutunuulira the second financial asset class tuyina equity oba equities. Mu bracket kyoyinza okuyita stocks and shares. So financial asset classes zino abantu banazitegeera obulungi obulamu bwanguwa. Wano mu equities yesinga okubeera riskier. Yesinga okubeerako ne risk enene when it comes to appreciation ate when it comes to depreciation. Ebyo bibiri byombiriri mu equities wano we wasinga obugagga ate we wasinga okusuula abantu.
singa mbeera ngezezaako gigeraageranya ne asset classes endala equities yesinga obuki obulungi n'obusava ngenda kubaako ekyokulabirako kyenkuwa nagambye ebyokulabirako nja kwagala nnyo ebyebweru nti abantu bawana ebiseera ebisinga bwe tubawaako ebyokulabirako balabanga ffe ababanafuya wadde nga olumu tuba tulina ebintu bye tujjayo tubibalage in 1994 omwami gwe bayita Warren Buffett yagula shares mu Coca-Cola I think zaali za $1 billion naye tugenze okutambula okutuuka mu 2019 sente zayina mu Coca-Cola ndabika sizimanyi muwendo gwazo zigrowing over time reason being yagulayo maki mangu abantu abasinga nga tebannabalabayo oba abantu we baatiranga kubanga jukira ebiseera ebyo competition yabeeranga very stiff tulinawo wano Pepsi tulinawo Coca-Cola ne companies endala ez'ebyokunywa soft drinks ezaali zimeltings ezaali zivuddeyo so bainvestor kyabakaluubiriranga okukwata sente zaabwe ne baziteeka mu companies zino for fear nti gye bujjako company eyinza obutakola buki bulungi eyinza okurashinga eyinza saanawo kati abantu bano return on investment sente lwaki ne shares zaabwe olwaliro ziri mu kukula ne sente nga mpitirivu baateekayo abantu ebiseera ebisinga era y'omuwulira ayina eŋŋombe eyo gy'atera okukozesa Warren Buffett egamba nti when you see, invest when other people are fearful and be fearful when other people are greedy bw'olaba abantu nga balina omululu nga bajja mu bungi ddako emabega katono olinde ku bigere ate buli olaba abatidde nga tebaagala kuteekamu awo oyitirawo olina okuteeramu so kyembadde ngezaako okugamba nti mu equities muno tulinamuko stocks oba abantu ze bayita shares emigabo wano buli lwofuna omugabo mu kampani singa kampani ebeera tradinga kati nga bwolaba companies eziri mu cooperatingira mu Uganda ezisinga ennamba esinga obunene ate companies ennene teziri listed ku stock exchange market publicly omuntu tosobola kuvaayo n'ogamba nti ngenda kugula emigabo mu company tanavaayo okukola kye bayita initial public offering emala okwetunulamuuko negenda mu kye bayita banking investment baadvisors abo ne babawa amagezi ne bagana nedda kati buli share mugenda gitunda emitwalo gya Uganda na 5 buli mugabo ne bavaayo ne balanga mu National Gazette bwamamala okuteeka mu National Gazette then abantu ne bavaayo emigabo egyo ne bagifuna kibeera kitegeeza nti company esazeewo okuva mu private equity okugenda mu public organizations egenze mu mikono gy'abaki gy'abantu kati ffe nange omunaku waabwe mba nsobola okukwatayo obusente bwange miliyoni nga 5 oba 10 nengulayo emigabo nenfuuka owuna mu kampani eyo ebeera ekoze kye tuyita era ku kyalo bamanya nti ono y'omu ku banene baawumeme tebasobola kumanya kuba tekikwatwako kakati eno wano mu equities mu stocks oba shares lwaki abantu babeera tebasobola kutegeera nti oyinamu si kintu kikalu nti kirabikako era wano abasinga batyawo kubanga tebategeerawo naye ate bw'otegeerawo ewasinga obuki obulungi olwaleero nyina companies zennyinza okukuwa IBRAH nga bw'oziteekamu ssente olwaleero mu myaka 7 ogenda kubeera loodi oba mu myaka 10 zeziriwo ezo sigenda kuzimenya kubanga tebalina lukusa lwe baali bampadde naddala ezange Uganda weeziri e Uganda mpiti wane e Uganda waliwo companies z'olaba kuba kati kankubuulire mu stocks and shares tutunda kye bayita expectations enteebereza oba so osobola gamba expectations oba stroke speculation singa tubeera mu katale nga kalimu abantu 3 nabagamba abantu baffe bano nti akatale kabamu abantu 3 asooka yatunda owokubiri ye muguzi owokusatu ye spectator alaba obulabi nga talina kyabaagaza ababiri abasooka ng'atunulayo limu naddeeri abo be tuyita bannampawengo oba abatasalawo tulina abatunda tulina abaguzi babeera aganaga kati mu stocks zino z'olaba oba mu shares zirinnya zitya era zigwa zitya mu 28 27 ne 2014 awo stocks wano naddala ku New York Exchange Market abantu abasinga bakrashinga abamu ne bafiirwa n'okufiirwa sente zaabwe omanyi lwaki entabo yavaawa mu 2007 twali tumaze okufuna kye twaliise depression eyayisa obubi economy ya US kubanga bw'otunulira ebyenfuna New York awo ku Wall Street awo wewali entabiro ya byonna
ensi yonna weetambulira kyagale kigaane kirowoozeeko kireke naye awo ensi yonna weekola ki weetambulira kakati mu shares zino nga bwe nkugambye nti zirimu abantu babiri agula n'atunda singa atunda abeera ne confidence tugeze sente ze yaziteeka mu index funds oba mu mutual investments singa atunda abeera ne confidence mu companies ze yagulamu emigabo nti zigenda performinga bulungi kibeera kitegeeza tatunda share ebe yino okukola ki okulinnya oba nfuna bulungi atunda alina confidence mu company gye yagulamu shares nti egenda performinga buki shares ziba zirina okukola ki okulinnya mu bbeeyi tugeze singa obeera wagula share emu mu Apple nga ya $100 n'ogifuna n'ogamba sigenda gigira kubanga Apple erina products ennungi egenda performinga bulungi gye bujjako awo kiba kitegeeza nti omuntu ayagala okugulako share yeeno emu oteekwa okugimuseera asobole okugikujjako shares zikola ki zirinnya singa agula agaana n'agamba sigenda lamuza companies zaawo ziyinza okukola obubi kyomaaso awo gyendaba atunda nga ayagala atunda njagala okutunda naye agula takola willing to sell but the buyers are skeptical tebaagala kugula kubanga mu maaso awo balabawo ebitali biki birungi kyobalaba nkugambye nti mu 2007 mu 2008 Obama we bamulondera economy ya twali tumaze okufuna real estate crash mu US kakati ba investors nga batidde bagamba tuteeka mu sente zaffe already tumaze okulaba wano wamaze crashinga kiba kitegeeza nti shares zino companies ziba zino kola obubi era bwogenda okutunuulira mu nsi yonna abantu we tusinga okubeera nabo abagagga mu nsi yonna abasinga wano we batradingira mu stocks and shares kati atunda bwemba njagala okutunda naye nga abagula tebaliwo share ebe erina okukola ki okukkirira wano tutunda ebintu bibiri nga bwe nkugambye tutunda speculation enteebereza bano bayinza performing obulungi omanyi lwaki Tesla between 2.2 ne 2.2 okuva mu Gwokusatu paka olwaleero performance bulungi lwa nsonga egi nti abantu balina essuubi mu mmotoka y'amasannyalaze in the near future nti tugenda kutuuka ekiseera nga tetukyalina mmotoka zikozesa gas kakati kiba kitegeeza nti bainvestor abateeka sente mu Tesla bamaze okulaba nti awo waliwo opportunity Tesla egenda performinga buki bulungi kiba kitegeeza osobola okukwata akasente ko n'okassa mu Tesla because of the speculation of some positivity and growth mu company kati awo ba owners oba balina shares mu Tesla wano bo baba bakola ki bakola kubanga bwe tugenda mu share splitting nti twasooka ne tuissuinga shares ezasooka then ne tugenda tutemaatemamu ba IBRAH Mukasa ba Idris ba Papa Mugoya bonna bazija baagala ggula ontegeera kiba kitegeeza omuntu eyagula share yasooka muze twasooka okuteekayo eyiye eba ekola ki erinnya era akuguza ate profit. Thank you. Njagala tutunuulire still tuli mu financial asset classes ze tuli mu breaking it down one by one ziwererako ddala but tugenda kutakolinga ezimu ku ziri z'osonga okutegeera omuntu ali atulaba tuyinza obutazimalayo zonna but tugenda gezaako okuziyitamu bangu anaaba tatufunye era nga bwe mbagambye kati nga equities ezo abantu tetubabuulidde nti you become a shareholder you become a stakeholder you become part of obeera part of the team esalawo biki ebikolebwa mu company biki ebitaakolebwemu ng'omaze okufunayo shares whether or meetings in person oba tugenzeeyo naye oba osobola okubeera part of that body esalawo biki ebirina okukolebwa mu company. Njagala tutunuulire another aspect oba financial asset class tutunuulire cash savings business and currency. Kati wano okusoomooza weekuli kunene tutunuulire sente tutunuulira okutereka ebyo byonna byebimu of course cash savings wo sente zotadde mu business then ne currency yennyini singa mba nyina mu dollars zange nyina muko amafaranga nyina muko randi yange nyina muko yeni eyo naye beera financial asset class. Kati wano omuntu ng'olina muko akasente simanyi oba IBRAH njogera eno otera zigiwulira nnyo omuntu naga mu kifo kyo zisa awantu wesseeka kanzikuumire mu cash form bakikola nnyo eyo naye ebeera investment lwakuba nti kati wano obuzibu bwe businga okubeera bw'obeera mu cash financial asset nti the possibility sente z'okuaffectingibwa inflation ebeera very high
singa ngobozi terese mu liquid form sente singa mbeera nyina ku account yange milioni 2 ebya Uganda oba 15 oba 10 olwaleero tuli mu 221 nenzitereka paka 225 emikisa mingi nnyo 99 ku buli 10 nti sente zo zijja kuba zigudde akatale olw'ensonga emitwalo gya Uganda 5 tegigula mitwalo gya Uganda 5 kituufu ekyo obadde okimanyi onsanyudde nnyo kiba kitegeeza nti emitwalo gya Uganda 5 omuntu bw'omugamba nti emitwalo gya Uganda 5 tegisobola kugula mitwalo gya Uganda 5 ayinza obutakitegeera nsobola okukinyonnyola bwe nti okukola emitwalo gya Uganda 5 ogimpe waliwo sente ze tuteeka okusaasaanyizaawo awo okutuuka ku ziri okusobola okutuuka ku mitwalo emeka 5 kati 5 giba tegisobola kugula 5 kiba kitegeeza emitwalo 5 giteeka okugulibwa sente either ziri wansi oba ziri waggulu okusinziira nga gwe boona aba okitegedde kubanga tulina okusaamu costs ezizitransporting okuzijja gye tuzikubira tuzireete ewaka abazikuba ontegedde bagenda kusasulwa abagenda zitambuza okuzireceivinga awo wonna tulinamu costs kiba kitegeeza costs ezo bwe tuzijjako sente zaffe zino ziba tezikyasobola kugula the actual mitwalo 5 gyokoze eki gyokutte kakati ebyo byonna bw'obiteeka into considerations akuba sente azitambuza n'ebisigadde awo kibeera kitegeeza nti ayinawooko zabadde akukyajinga olwaliro sizagenda kukyajinga mwaka gujja kati wano kiba kitegeeza nti indirectly gwe wadde okitegeera wadde tokitegedde walimuuko costs eziri underlying zotasobola kulaba kati zino ziyinza okulinnyisa sente oba zisuula ekimu ku byo kati cash form ono abantu abasinga abamu baba baagala muteeka mu business kwe bayita okuwozaamu otero kiwulira nti nedda nyinawe kangende nzizannyise nyinawe milioni zange 10 kangende nziteeke kangende nsuubuleyooko wali oli ayinza n'oggula wano ekintu n'amala n'akitunda awo najjako emitwalo 2 oba 5 oba akakadde oba obukadde 10 naye ng'azizannyisizaawo eyo yonna eyo financial asset tugiyita cash singa nsevinga nenfuna essente zange nenziteeka ku account ne zibeera nnyingi nnyo nenzijjako nembaako ekintu kyengula nenkitundirawo eyo yonna ebeera financial asset ebeera ya cash era eno abantu abasinga wano e Uganda gye tusinga okubeerako omuntu omusanga ng'alina sente zebase tezirina mulimu gwe zikola mu banka ne mu nsawo ng'oli ateresa ebikutiya era nze nkimanyi bulungi nnyo nti abalabi baffe bano abalungi abatulaba bangi nnyo abalina sente ku account naye nga tebamanyi byazisaamu naye era ekyo tekigaana eno kugiyita financial class it is an asset ogirina mu cash form osobola ogizannyisa eno yo efuna mangu sente zibeerawo efuna mangu amagoba gabeerawo return on investment eyanguwa nnyo kubanga wali owuliddeko enjogera egamba nti owa sente yali ebiyidde of course oba atalina sente tafumita lindaazi kibeera kitegeeza nti bw'obeera ne cash nga wali awo atudde ofuna ebintu mwangu ate obifuna akutuusa ku byoyagala mu budde ne bw'ogulako obadondola osobola okugulira mu layisi kubanga ogula obadala ate bo tebalina nkuwa 12 bw'oba toli anti omanyi ozirina nkuwa 12 bw'oba totunda nze nkivuddemu kale muzeeyi kati nati sikole 14 nti nkoma 10 n'agula 14 n'agula 12 n'atunda 13 n'ajjako emiliyoni emu era n'asigaza cash we so eno naye ebeera financial class asset. Thank you. Njagala tutunuulire financial asset class endala. Njagala tutunuulire commodities omuli precious stones, omuli gold, oil, gas, diamond, zinc n'ebigwa mu kowere. Kati wano nawo abantu baffe tebategeerawo. Ate abatono abategeerawo abalungi aba tradingira mu commodities babayita bafere. Ereri wowulirira nti oyakola ki oyo mufera afera nti afera ki nti abo bali mu gold nti bali mu gold kakati njagala kozesa omukisa guno abantu baffe bano mbatangaze omuntu wa tradingira mu commodities oba mu precious stones tabeera mufere nnyonnyolera lwaki tabeera mufere it is a financial asset class emanyiddwa yatongozebwa era tugimanyi tugyogerako era abalina sente bagiteekamu ki Nyenga gold original wali wano. Sijja kubogerera kubanze personally nganze omuntu. Kubaga. Nyina ngamba abana bagende ekatwe ne bocho obuuma ne babona ne bafuna ne ka coating ne bafuna ka spray. Ka spray ako bakatunda kugundi awo ku game. Business eyo ngojogerera ogimanyiko girimu. Katika spray ako.
bakaseera nnyo kati omwana anyway asooke kanyweko katini wano ati omwana bagenda mu baweesa be bayita blacksmith ne baweesa ebyuma ebyuma ebyo bibeera mu format ya kabuloko ngera bulaba gold ne bakiweesa ne bakiteekamu nga kizitowa bulungi ne bagenda mu bitundu bya game awo nakawa lugogo ne bagula ka spray ne bafuuyira kati ne bagamba nti gold kati ndoza mu bufu obwaffe obwa business mind tugezeko kuyamba abantu baffe bintu ki ebiri mu commodities as an asset class bayinza obutatutegeera bulungi singa tubatwala mu buuyi buno naye omuntu atradingira oba omuntu asuubula oba okutunda oba yeenyigira mu mpaanyisiganya eya ssente ne gold tabeera mufere kubanga it is an asset class era wano abantu abasinga corporations agencies n'abantu sekinomu bagaggawaliddewo nnyo waliwo ssente empitirivu mu precious stones olw'ensonga nti tutera mufuna mu raw form ne tubaako ne babaako bye bamukolako awo bitono nnyo ate ne bishootingisa value ye ne bwabeera lithium ono kati mpulira nti Tesla one of the major suppliers eza raw materials it's Congo ebintu byabwe agamabaati mwe bakola amabaati n'ebintu ebirala lithium bamusa mu batteries endowooza as a raw material bagijja Congo so kati omuntu adiiringira mu bintu ebyo if it is extracted kibeera kyalayisi nnyo bwe tumala okukisako wakisi zaffe ne tukisaako ebintu ebirala byonna omuwendo ne gukola ki ne gushootinga era mu commodities wano ojja kwesanga nga ne mu Federal Reserve Bank eya US ne mu bank eyaffe wano ya Bank of Uganda Reserve Bank oba Reserve Bank yaffe ya wano oba ne banks endala enkulu ez'ensi yonna zibacking up currency y'ensi eyo by commodities mugolo oba mu gold era ojja kwesanga jonna ebiseera byonna yina article gye nali nsoma omanye byenfuna I'm so much interested mu kumanya that's good ensi zikula zitya omuntu wakula atya ebintu ebyengeri gye bikolamu ne financial tools zino engeri gye bazeyambisamu naye ndabanga waliwo family y'omusajja omungereza family singa obugagga the Rothschild nga bayina gold reserves mu bank ez'enjawulo era nga be bamusinga sure? Yes they are backing up obugagga bwabwe. Yeah, it is the richest family. But bayinako that a bit of history into banking n'ebintu ebirala. So nagenza okwetegereza obulungi nga mu reserves zaabwe ze balina. Okay. Nga gold kye kintu eky'obugagga ye family esinza obuzito bwa gold obuterekebwa mu Reserve Bank. So kisoboka bulungi nnyo okuinvestinga mu commodities. Mu commodities muno wadde n'abagambye nti tulina mu precious stones naye n'ebina ebintu ebirala tubitwalira grains, wheat, mwanyi, commodities awo wonna tubeera mu commodities. That is good. Olw'ensonga nti kati bw'otunuulira kambaweeko ekyokwerabirako kimu abantu abasinga abalungi abatulaba osanga omuntu ngaga njagala kulima mwanyi kati bw'oba otunuulidde okulima emmwanyi olwaleero mu Uganda singa oba otunuulidde process from procuring ettaka paka gye tukomekkereza nga emmwanyi zino tuziggyemu finished product jangu ng'ofuna levels zino zonna oba kye tuyita value chain ogenda kwesanga ng'okufuna we kuli between okuba kase n'okugyamu finished product mu mwanyi okuva we bakubira kase okudda emabega yonna paka okugula ettaka awo wonna kufiirwa kungi kwe kubeerawo. Era omuntu tekamu kinene ojjamu kitono. Omuntu bw'ajja nga tamanyi nga atomedde butomi njagala kulima mwanyi ozirima emyaka 12 15 myaka 2 omusajja waawo mulimi wa mwanyi naye ng'obulamu tebukyuse n'ozikaza kiro ne bagigula 10,000 kase ne bamutunda akasanvu oba okitegedde kati mu value chain eno kibeera kitegeeza nti okufuna we kuli wooteekwa okusooka okutegeera nga tonnaba ku investinga ssente. At which level am I supposed to be earning? Kubanga waliwo volatility webeerera ng'eri very high awalala ng'eri very low. Nga bw'oteekamu ssente zo ne bw'oba otaddemu miliyoni 3 mu kugula ettaka n'okuzirima okutuuka w'onaazikungulira awo wonna ogenda kubeera mu maziga kutoba ttaka. Era mbadde nsaba
ku bitongole naddala ebivunaanyizibwa ku bintu bino bifune abantu abasobola okusomesa abantu okuproducinga ebintu eby'omutindo ate bamanye mutendera ki kwe balina okufunira. Nali njigiriza abantu wano nga mbabuulira agriculture bwakola asize n'akola atya najja n'abituusa mu katale si yaafuna ajje ku nnimiro n'agulawo najja n'atunda ayinza naye obutafuna naye omuntu akutte embuzi n'agijja wansi ekaleerwe n'agenda n'agisalira ku mwenda ono amagoba atwala ebitundu 6 ku buli 100 kyokka omulimi ng'ayinako 4 oba 5% onule. Kati mu commodities muno tuyinamuuko ebyatika, tuyinamuuko precious stones, tuyinamuuko ebivunda, ennyaanya, butungulu, bikoze bitya, ebyo byonna bigwawo mu commodities. Kati ekikulu kibeera nti gw'olina kumanya kitundu ki oba kiseera ki wennyina okuteerayo ezange, kubanga twagambye nti omwami oli investors nga one of the greatest investors abali babeddewo mu bulamu, mwami Warren Buffett agamba nti invest when others are greedy and be greedy when others are fearful. Thank you. Njagala tutunulire another aspect eya financial asset class. Wabulanga nyongera okujjukiza nti tuli ku business mind wano ku extra digest mugoba nsonga. Is a Sunday tuline mwami Chris Lule. Bulunako lwa Sunday n'olunaku olwokusatu tubeera naye nga tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Wabulanga program ya fene nganzi eya business mind etebwamu ssente aba logical motivators abakugamba nti transform from within. Era nga bano basangibwa ku Facebook tekamu logical motivators ate bwoba tobasanze ku Facebook osobola okubanoonyako ku namba y'essimu gye tukutereddeko ya WhatsApp bakubireko babaweereza obakabo oba sinakindi ogendeko ku offices zaabwe ku Nkuruma Road ekizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building omwaliro ogwokubiri ekisenge 3 cha tutunuulira understanding financial asset classes era ze tuli mu kumenyera zino zi financial asset classes tukumenyera bit by bit nga tuvuddeyo mwami Chris njagala tutunuulire real estate nga financial asset class real estate. However waggulu eri nga tutandika watulaze nti bamusiga nsimbi mu Uganda ne Semazinga Africa bettanira nnyo real estate n'ettaka kubanga birabikako kiri visible omuntu bamugana tugenda kuguza yika 3 it is real tusobola n'okutuuka ku ttaka eryo n'alirambuula. However emigabo mu company tosobola gikwatako era togiraba era ensonga lwaki nze ne bwe naakuyitako wali oyinza obutategeera my worth olw'ensonga nti omuntu bw'omala okutegeera nabadde nnyina wano akagundi ke nnatunuulidde nendaba nga one of the richest people in the whole world yaddidde properties ze zonna ezabadde owninga zonna nazidisposinga off sente ze nazizza mu bintu byotasobola kukwatakera byotasobola kulaba nezidda mu equities. Kati wano abavubuka fe abakyali abavubuka abato I think this is very important abakadde bano okwongera okubangula abaana baabwe. Kibi nnyo omuntu okukula ng'omanyi nti ettaka obuzigo bw'abapangisa nkiddemu kibi nnyo okukula omwana ng'amanyi nti obuzigo bw'abapangisa ettaka okusuubula n'ebintu ebirala yengeri yokka omuntu gy'asobola okuyitamu okufuna ssente. Songa ku lukalala lw'abantu abalina era abafunyi ojja kwesanga nga okusuubula ku akatakako ne bu-rentals kubanga bo buno kye bulina ekisinga ekyamaanyi ku providinga means nti ofunayo akasente akasobola okukubeezaawo mu bulamu oyo lejjalejja abaana bali mu ka international school sobola okussa amafuta mu mmotoka toyina nnyo kizibu nnyo obulwadde obw'amaanyi bwe bukulumba sobola okunoonya first class hospital ne wejjanjabako n'odda ewaka n'olinda bakuyimbira ennyimba ziri ezisembayo. Kati ate awo abavubuka abali mu kibinja kyendowoolezaamu awo twavaawo awo twayitawo. So mu real estate real estate it's also another financial asset class. Wano nga bwe nabadde nkugambye abantu gye basinga otegeera kuba nnyangu it's real osobola ogirabako nyumba yange yiiyo era ffe wano omugagga sajja akoze ssente oyo omanye amaka ge gye gali amaka tegayina amaka buli lunaku olukya ku nsi gongera ku depreciatinga. Ekyokubiri tuyinamuuko kye tuyita maintenance costs. Singa olwaleero obeera oŋŋambye nti ku bibiri bino kiriwa kyennyina okuteekamu ssente nze okusinziira kati nga bwe mmanyi ebintu bwe bitambula nsobola okussa ssente mu equities mu shares oba stocks ne sizisa mu real estate olw'ensonga nsobola okufiirirwayo omulundi gumu ate kyangu nnyo sigamba olinga eri
no si byantebereza waliwo omwami ennaku eyaŋŋamba mukwano gwange naŋŋamba nti not every gambler is a fool. Naŋŋamba some are professional gamblers. Naye nkakwata bukusu. So nze singa obadde oŋŋamba nti kuzina ebbiri wa wenteeka ssente nsobola okuziteeka mu equities ne siziteeka mu real estate olw'ensonga real estate as compared to these other financial classes ojja kwesanga nga real estate yo erinamu maintenance costs emisolo gyayo giri waggulu property tax ontegeera ate eteeka omuntu zenaliise nakyo hazards mu 2008 abantu abalibwa tebiraze tulina ogwo omuyaga tegwali gwa 2008 naye ndowooza bwe naba nfunye omwaka nja gubagamba bantu abangi bakubibwako nnyo ogwo omuyaga oba wagulaba typhoon twalinawo tornado tubeerawo Katalina nitubeerawo ne gundi guno oguli recent ogwakuba bano abasajja ennyumba zonna ne guzimalawo just imagine singa oba otadde ssente nofuna those natural calamities mu real estate ovaawo lumu era osanguka lumu amabanja gonna g'obeera olina oba oteeka okugasasuza bulamu kubonaabona okwega omuntu n'afa nga takyasobola kubunira ng'ebizibu bimusussa amaanyi kakati singa ate mba nkute sente zange nenziteeka mu equities wano okufiirwa emikisa gy'okufiirwa mingi naye ate n'emikisa gy'okufunamu gibeera mingi olw'ensonga nagambye ekigambo kye tutunda mu equities speculation tusuubira nti mwami IBRAH kati olwaleero nze kankugereze singa mbadde nsobola nali badde nteeka mu kampani yammwe ssente kubanga at least nyina kyendabako nti omukululo gutambula ate muli mu kutambula mulina company overtime erina ebintu byegenda ekola ng'olaba eri mu kwambuka kati singa mufuna investor n'agamba njagala tuinvestinge mu WOLOKOSO extra digest njala kusamu miliyoni ebi mufune woofiisi mufune kamera ez'omulembe mufune emmotoka ennungi tubrandinge Uganda yonna tufuuke online TV esinga okukola obulungi mu Uganda, East Africa, Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu investor oyo sente zaabeera zitadde waki watuufu olw'ensonga ekintu kye muli mu kuyingira era kye muli mu kukola bantu batono nnyo abakikoze kati kibaira kitegeeza tuspeculatinga nti WOLOKOSO extra digest egenda kukola bulungi mu myaka egikola ki egijja singamba nange ndi investor nsobola okukwata miliyoni zange 15 ne ngamba IBRAH mumpeeyoko ka 2.5% shares nange mbeera omu kuba directors oba kuba partners kiba kitegeeza nti singa WOLOKOSO extra digest egwa ku giigi ey'akawumbi ekavaringa emikolo gya gavumenti mu Uganda yonna mu remote areas eyo wawa IBRAH ne timu ne bagendayo kiba kitegeeza nti ngenda sasulwa emirundi emeka ebiri ngenda kufuna dividends oba ssente ze tugabana nga tumaze okufuna amagoba oba ngenda kufuna kye bayita capital gain ku share yange gye nagula olw'ensonga singamba nagula tugeze mu WOLOKOSO extra digest nga nagulayo shares za najugula emitwalo ebiri kati wano ne tusuubira nti kampani egenda kukola bulungi mba sikyatunda emeka ebiri mba ngenda tunda ena oba ebiri kitundu oba emeka okubyamu kati capital gain ku mitwalo gyange ebiri gino gye nateeka mu kitegeeza mba nfuna mitwalo emeka ebiri gyange nsobola ogijjamu 5 nenzirekayo nsigala nkyali patina wadde nga shares zange nkoze kye bayita share split naye nguzaako omuntu omuki omulala naye nange 5 zange nezikola ki nezisigalawo kati mu real estate bino byenkugambye ebintu ebirabikako ennyumba rentable properties amataka bikoze bitya bitwanguyira nnyo ng'abaddugavu olw'ensonga birabikako byangu kutegeera byangu kuregulatinga ate byangu kumanaginga eyasoma ataasoma muguwe eddalu omulamu mu mutwe atali mulamu nedda oli agenda ne ku kitanda n'afuna stroke naye ng'akyasobola okumanaginga enjuuze sirimbye kale tweyanza nnyo kete tugenda kubanga tusukkawo naye akatalekeka esembayo tetugibawadde tutunuulire alternatives omuli private equity insurance products venture capital and securities mu ddakiika 2 kakati tuli birambulula buno olulala era abantu baffe bano mbakubiriza ebintu bino nze amagezi ngayita bugagga teriyo kintu kyonna kyosobola kumpisaako nekineeyagaza ng'omuntu amanyi nze buli omuntu lwansemberera n'abikkula omumwa gwe nempulira ebintu byayogera ebyo bintwala nnyo omutima okusinga okukusanga mu mmotoka ey'ebbeeyi naye nga bw'ogira oti nyinza obutakkiriziganya nabyoyogedde so mu alternatives ezo as a financial class asset esemba wano
tulinawo ka abantu nga ye si mulungi nnyo mu kuinvestinga tasobola managing abantu oluusi temperament y'enfu talina good HR nga abantu nga bamulemerera ojja kwesanga omuntu omulala nga ye okukwata ssente ekisayina kingi nga buli ejja mu nsawo agabangabe kati abo tusobola okubatwala mu insurance products era wano mu Uganda ndowooza insurance companies zitunda ebintu bino bazimanyi abamu batunda policies abalala batunda investment policy life insurance policies abalala batunda bintu bingi nnyo by'osobola okugula it is an alternative, it is also another class. Era bw'oba tozitadde bw'oba ssente ezo tosobola ziteeka mu real estate ate eno yo wadde bagitaddeyo nga alternatives naye ate yeefuna kiralo mu venture capital kyekiringa omuntu bw'anajja IBRAH olwaleero nga nze nyina startup idea yange ennungi okugeza waliwo omwami eyaŋŋamba nti agenda kukola obumasu nga buli electric ng'osobola okukakyajinga oli yanga nti agala kukola obumasu nga kali electric ali mu nsi ali wano mu Uganda yali one of my clients yajja nandira munanga idea gye nnyina nene mugaye ennaku zino abantu nga bazimbye amaka amalungi tebakyalina mmese naga ngenda sookera mu byalo kuba zo zikyabatawaanya zikyali mu byalo tebalina masannyalaze anti ne muganda nangamba nedda bayina sola oba osobola okukateeka okapulaginga mu soketi n'okakozesa emyaka nga 7 naye nga emmese kagikwata n'amasannyalaze ate emmese teriiko wali kyuma ne mugamba nti emmese ezo wansi ne mugamba nti emmese ezo wansi ebibatu byazo biri insulated ne bwerinnya ku masannyalaze toziraba nga zitambulira ku waya ne wamma kyova ziruma amasannyalaze zigaluma ne gatuukako ne gatabaako kye gagikola olw'ensonga ebibatu byayo wansi ne bwe ziba zigasse tegazi biseera bitono nnyo emmese lwekubwa amasannyalaze so mu alternative gundi okujjako nga gayise mu mugongo be n'awalala mu private equity mu insurance products venture capitalist and securities wano osobola okuba ng'oli alina startup ennungi naye nga talina capital kati bw'aba talina capital oba osobola okuva ebbali n'ogamba nze ŋŋenda kutwala ate kino tekifaanagana na kya muntu kubeera listed ku stock market exchange kubanga wano obeera toyishuinze kye tuyita initial public offering nti company njiyise kubanga tulina omutemwa gwa ssente gwe tukuwagaza nga tonaba kubeera listed naye wano nsobola okubeera ne idea yange nga nnungi nnyo ne nkugamba IBRAH ŋŋenda kukola personal training services naye sirina ssente kakati gwe bw'oba oyina ssente teekamu nkuguzeeko ettundutundu lya bizinensi yange such that bwe nnaafuna mu maaso eyo tusobola okugabana amaki amagoba era ebiseera ebyo mu mutendera ogwo tutera okubeera n'ekiseera kyabyo ne tugamba nedda kakati mu myaka 2 ssente zo ngenda kuba nzikuddiza bizinensi yange ogikole ki ogiveemu you become a venture capitalist era nange ekyo nkikola era nkirimu bw'obeera ng'oli eyo olina idea yo nnungi ebulamuuko akantu nze nsobola ogiyingira I take control of the business bw'omala okufuna I pull out gwe n'ogenda mu maaso akatalekeka nga bw'okansabye mu bintu by'oba oteekamu essente mu mwaka 2021 mbadde nkusaba busabi omulabi waffe omulungi naddala oyo ali ku WOLOKOSO extra digest the business mind segment mu bintu by'oba osuubira okusaamu ssente weenyumirize nnyo mu kumanya okusinga oggula amajolobero mu bintu by'oba oconsidering okusaamu essente z'otadde mu kumanya mu magezi invest so much in literacy buli lw'oinvestinga mu financial literacy tosobola ina omwami gwe nagamba nti nsobola okufiirwa miliyoni 3 nga ntandika tekyenkanankana kufiirwa miliyoni 3 olw'obutamanya kale ekyo kikulu nnyo kakati okufiirwa ssente olw'obutamanya kibi nnyo nnyera kya bulabe tulekeraawo ng'abaddugavu ng'abafirika ng'aba investors naddala abavubuka abali mu myaka gyange kambasibirira entanda I want it to be upon yourselves mumanye nti ettaka real estate si kyekintu kyokka ekisobola okuteekebwamu essente ne bamanya nti omuntu olinamu investinga mu bintu abantu bye batasobola kulabako naye ate making sure nti osooka kubitegeera kuba bino ebintu ebimu tubirabira eri bw'oyogera ku equities ku stocks oba shares abantu balowooza kintu kizibu tosobola na kiyingira tekifaanagana na forex trading tekifaanagana okugula n'okutunda essente forex trading tekifaanagana na crypto
kuba ne crypto mbadde ngenda kugiba cryptocurrency lwaki ennaku zino oba cryptocurrency oba bitcoin nayo mbadde ngenda kugibawa ebyo byalulala tubasigire ekifaananyi kubanga ali n'abakaabye mu ebyo bangi abaliwo abakaabye muki mu crypto nanti kakati oziraba ezo zonna financial asset classes kibeera kirungi nnyo n'obanga omanyi okusinga okuteebereza oba okuwulira hiyase baagamba sooka gwe mwennyini otegere ekintu bwe kikola ennaku ezo omwami Elon Musk yakwata $5 billion n'azi-investinga mu bitcoin namulaba ku Twitter omufollowinga yakwata $5 billion n'azi-investinga mu bitcoin kati abasinga bitcoin balowooza it's an online currency followingibwa abantu ku Twitter over population yansi number over almost ennaku zino buli muntu ayagala okumanya ebintu bwe bitambula oteekwa okuba ng'ofollowinga abantu abo togenda kufuna kyoteegomba naawe ate mutulekemu muleme kisussa okay kale tukutadde olwaleero luno abantu baffe kambasibule nga mbagaliza Sunday nnungi amina mwebale kubeerako mwebale kwerekereza atwagadde eyetaze services zaffe kwetuli physically osobola okujja ku office ayagadde okutufuna nga okozesa virtually tusobola okukufuna ku Google Duo tusobola okufuna ku WhatsApp video WhatsApp audios wonna ffe tusobola okukufunirawo era omwaka guno mu investments z'oba obala okukolamu teri investment gy'ogenda kwekolako oba gyogenda kusaamu ssente esinga ku investinga mu kumanya bintu bwe bikola learn how stuff operates. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulia. Thank you so much. Then njagala kwebaza the team abantu njala kwebaza management abatutekamu ssente aba logical motivators ne couple of financial consult. Thank you so much. Then njala kwebaza the viewer out there gwe posing noleka ebirala byonna noja no clicking to our shows, our programs, our TV shows, no ziraba here and there. Then to those who comment, mwebale nnyo mwebale ddala, thank you so much. Feedback tugiraba eri very good. And to those aba commenting ebitakwatagana tunamwe era tubalaba naye ne tugamba nti omuganda agamba muziriya temubula zitaawa. So IBRAH Mukasa gemanya gange njagala kubanga mbebaza mwena era tetugenda kubanga tusukawo na kolala sana tukwatagana na koroksatu omukama katonda abakume abawebye musingo kubanga mwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah abere namwe.